أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل، فإن تقوى الله خير نفل، بإذنه الريث والعجل. أحمده فلا ند له، من هداه سبل الخير اهتدى، ناعما بالي ومن شاء أضل. اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا الاجتنابه. اللهم يا من لا يشغله سمع عن سمع ولا يغلطه كثرة المسائل ولا يبرم بإلحاه الملحين عليه، أذقنا برد رحمتك، أذقنا برد عفوك، أذقنا برد نعمائك بكرم استجابتك. abebitiibwa abalungi ba Allah subhanahu wa ta'ala mwenna abakuŋŋaana buli mande oluvannyuma lwa magharibi mpaka isha, tusaba Allah subhanahu wa ta'ala asse okusaasira kwe gye muli, abamalire, abawe ebirungi, ate atugase, atuwe ebyo bye yasuubiza okuwa abo abakuŋŋaanira mu nnyumba ze nga tewali kirala kibakuŋŋaanyiza okuggyako okubeera nti bejjukanya boogera ku Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaaluhu, asaanidde okwogerwako buli kiseera, n'okwejjukanya n'okwogera ku ekitiibwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, era n'okwejjukanya era n'okwogera ku ebyo ebifa mu ddiini yaabwe n'okwagala okwongera okugimanya. Tukyatambula nga tugenda mu maaso n'entandikwa ya tafsiri yaffe ey'ekigambo Basimala n'ebirungi byakyo, ate insha Allah tusobole okuyingira mu kunnyonnyola surat al-Fatiha. Olunaku lwa leero ndowooza kyalibadde kya makulu okwongera okukakasa nti Basimala kintu kya muwendo nnyo. Ekigambo bisimillah oba bisimillahi rrahmani rrahim nti kigambo kya muwendo nnyo mu bulamu bwaffe ne mu ntandikwa y'olunaku lwaffe eri abo bonna abalina bwe basula. Olwaleero mbadde nsoma byensoma bulijjo, naye bwe twaddamu okusoma ku Basimala eno n'obulungi bwayo ne baraka zaayo ne rahma za Allah subhanahu wa ta'ala, engeri gyazissaamu, bigambo bya Basimala byewuunyisa. Owekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yayogera ebigambo bino naga nti taliyo afuluma mu nju, taliyo afuluma mu nnyumba atambule agende mu nsi anoonye riziki, atambule agende ku ssomero nga bwe tufuluma mu nnyumba ng'ebitufulumizza bya njawulo. Taata afuluma nga agenze kunoonyeza bantu be riziki. Oluusi ne maama bw'abanga si maama wa kubeera waka, naye afuluma nga agenze okunoonya riziki. Abaana bafuluma mu nfuluma ez'enjawulo, bafuluma nga bagenze okusoma, abaana ne bafuluma nga bagenze mu mbeera yonna gye bafulumyemu, naye ekikulu okufuluma mu nnyumba.
ng'ekiseera ky'okuvaamu kituuse, Nabbi sallallahu alayhi wasallam agamba nti taliyo omuddu afuluma mu nnyumba ye n'akozesa ebigambo bino wammanga, naye era nabyo bitandika na linnya lya Allah jalla jalaalu. Kye twabagamba nti ekigambo kutandisa Allah mu buli nsonga kikulu, era kye tujja tunnyonnyola ebbanga lino litumaze emabega. Nabbi yagamba nti taliyo afuluma njuyi n'agamba nti bismillah, subhanallah, n'agamba atya? N'agamba nti bismillahi, sirina maanyi naye nfuluma nkulembeza erinnya lya Mukama Katonda, omutonzi w'embeera gye ndimu, omutonzi w'ebyo ebinfulumya gye ndaga. Aga nti sisobola kufuluma okujjako nga nfuluma mu linnya ly'omutonzi. Ng'oyimiriddeko awo omuntu afuluma mu linnya ly'omutonzi nga ddala kituufu afulumye bismillah mu linnya lya Allah subhanahu wa ta'ala, bw'aba mutunzi wa dduuka aba ddala agenda kubaako minzaani gy'akendeeza. Bw'abanga ddala mutunzi wa ngoye agenda kubaako epiisi gy'asalako agitwale. Bw'abanga ddala mukozi mu ofisi y'omuntu agenda kubeera nga mulyaza amaanya. Bw'abanga ddala afulumye nga mu mutima gwe atambulaga afulumaga nti nfuluma mu linnya lya Allah omusaasizi ow'ekisa ekingi, afuluma n'ekisa kya Allah, afuluma mu linnya lya Allah, afuluma n'ekisa kya Allah, omusaasizi ow'ekisa ekingi Allah jalla jalaaluhu. Omuntu afuluma mu nnyumba ye bw'atyo abaaye tumusuubiramu obulabe bwonna obuyinza okudda eri omuntu omulala. Wallahi tetwalibadde tetukimusuubiramu. Kakati nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam atugamba nti yenna afuluma mu nnyumba ye n'atandika n'ekigambo nti bismillahi rrahmani rrahim, la hawla wala quwwata illa billah. Ebyo bye bigambo nga byokozesa buli lw'oba ofuluma ewaka, ng'ebyo bye bigambo ebikufulumya mu nnyumba yo. N'ogamba nfuluma mu linnya lya Allah omusaasizi ow'ekisa ekingi, nfuluma ennyumba yange eno naye nga nkimanyi nti la hawla, sirina maanyi, la hawla, embeera yonna nga bwenjirimu, nina ebindi mu mutwe, nina ebintawaanya, nina ebiruubirirwa, nina ebigendererwa, naye la hawla, sibirinaako obusobozi, wala quwwa, wadde amaanyi agabituukiriza, agabifuna nga bwe mbyagala, agabituukiriza nga bwe naaliyagadde, illa billahi, okujjako nga Mukama wange Allah jalla jalaalu yasalawo kibeere nga bwe njagala. Afuluma n'ebigambo ebyo biki byafuna? Nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam agamba nti omuntu oyo alina bino wammanga nti malaika za Allah zimuddamu ne zimugamba nti kufiita, ebigambo ebyo nga bw'obyogedde, ebigambo ebyo nga bw'obyogedde, Allah subhanahu wa ta'ala akumalidde. Allah jalla jalaaluhu akumalidde. In other words, agenda kukuteera obwangu mu ntambula zo. Tulina ebisumuluzo bye twetaaga okubeera nti tukozesa nga tufuluma mu nju zaffe okuwona okweraliikirira okw'amaanyi. Bismillahi tawakkaltu ala Allahi wala hawla wala quwwata illa billah. Kyekigambo ekifuluma ewaka. Bismillah tawakkaltu ala Allah wala hawla wala quwwata
illa billahi al-aliyyi al-azim. Naye kakati ffe ababyogera n'ababiwuliriza olwaleero ffe bwe tuba tufuluma ewaka tufuluma tutya? Era baddu ba Allah ffenna nga bwe tutudde wano mu masjid, ani bwe yabadde afuluma ewaka eyagaye nti bisimillah ng'amaze okukola byonna bye yakola, afuluma mu nnyumba ye n'agaa nti bisimillah tawakkaltu ala Allah wala hawla wala quwwata illa billah, n'afuluma ennyumba n'agenda. Tuyinza okwesanga nga tewali yakyogedde. Edduniya ne tugiyingiramu nga tulina be tubanja, tulina n'abatubanja, tulina ebiruubirirwa. Ogenda ku mulimu, ogenda ku ssomero, ogenda mu ddwaliro, ne weerabira omutonzi Allah subhanahu wa ta'ala n'enjigiriza y'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam egenda okutwanguyiza. Bannange, ebintu byaffe bino ebyeddiini byetaaga okubeera nti oli spiritually connected ku Allah subhanahu wa ta'ala, Mungu n'akwanguyiza okubitegeera. Spiritual connection, omwoyo gwo guteekwa okubanga gukkiriza ebigambo bya Allah, omwoyo gwo guteekwa okubanga gukkiriza ebigambo bya Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, omubiri ne gugoberera omwoyo kye gugamba. Ebigambo byaffe bino ebyeddiini, spiritual connection eri wakati wo ne Allah jalla jalaalu yekuleetera okukakasa nti bino Allah subhanahu wa ta'ala bye yatuma omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam abitugambe. Banaye buli nabbi kyatugamba Allah yaba akimugambye. Kakati Allah agamba nabbi nti baŋŋambire abaddu bange abo nti bwe baba bafuluma ewaka nze nkulembera, ensi eno nze nagitonda, bye baagalamu nze nabiteekamu, nabo bennyini nze nabatonda. Ekigendererwa basobole okutegeera nti wendi, kubanga mu buli nsonga yonna gye tukola bannange, mu buli nsonga yonna gye tukola, bwe tutajjukira Allah jalla jalaaluhu tuba tetulina kye tukoze. Mu buli nsonga yonna gy'okola bw'otateekamu Allah subhanahu wa ta'ala oba ogenda kukaluubirirwa nnyo. Ensonga ziba zigenda kukaluubirira nnyo. Ojja kutambula ogenda okola emirimu naye nga gikaluba. Ojja kutambula ogenda obeereko ne byonoonya nga bikaluba. Kubanga enjigiriza ya Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam twagisuula mu gguluka. Ebintu ebitono bituleetedde okuyita mu bulamu obutunyigiriza. Ebintu nga bitono olaba bitono naye nga bigenda otuyisa mu bulamu obunyigiriza senga tuba tetubikoze. Kakati Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam alina ebigambo bye yatubuulira, n'agamba nti bajjama, ffenna wano mu nsi tukolera mizaani zaffe zibeere nga ziri waggulu, era buli omu akola nga Allah subhanahu wa ta'ala buli kyakola akitereka, buli kye tukola Allah akituterekera, buli mulimu gwe tukola Allah ali mu kugutereka. Nga bwe yayogera mu hadithi al-Qudus, nayogera ebigambo bingi naga nti innama hiya a'malukum, bannange swala ze musaala, bannange saddaaka ze mutoola, bannange salaamu ze mutoolegana nga za ddala z'amazima, bannange okusanyusa kwe musanyusagana bannabo gunoosanga munno n'omusanyusa, bannange okusiiba kwe musiiba, bannange hijja ze mukola, bannange omukwano gwe mulina wakati wammwe nga mugulina lillahi subhanahu wa ta'ala. Nabbi sallallahu alaihi wasallam atuga nti Allah yaga nti innama hiya a'malukum, bannange egy'emirimu
tekigenda kuyamba Allah. Mugikola muteekeddwa kugikola nga mugikola ku ndagiriro Allah gye yabawa. Muteekeddwa okugikola nga mugijja ku ntobo y'omutima gwammwe nti tukola nga tunoonya okusiimisa Allah subhanahu wa ta'ala asiime omulimu guno gwenkola, nti bwe mba nze ndi wano nga ngenda kukuwa singi mutwalo, nsaba Allah asiime kubanga Allah ye yantonda, ate oli mwetaavu ku mutwalo ogwo, ate nkakasiza nti nze Allah agumpadde gw'ogwetaaga. Bwe ngukuwa nze saagala ggwe mu kifo ekisooka, saagala ggwe onsiime, njagala Allah jalla jalaaluhu mu kifo ekisooka asiime, gwe ne bw'oba tosiimye. Oba nsaba Allah asiime omulimu gwange, then naawe ogukole ki? Naawe ogusiime nga aya bwe zitambula. Naye Allah jalla jalaaluhu n'ayogera ebigambo nti innama hiya a'malukum, ebyo byonna bye mukola nga mirimu mirungi n'emibi mubikola byammwe, Allah jalla jalaaluhu kiki agamba nti uhsiha lakum, njitereka nga sirina kyennyongeddemu, nga sirina kyenkendeezeza, nga bw'ogukoze bw'ogenda okugulaba nga Allah subhanahu wa ta'ala yawma alqiyama ogutuwa. Kubanga yawma alqiyama Allah agamba nti thumma uwaffikum iyaha, oluvannyuma nja kugibawa. Mumanyi butya Allah bwagenda ogituwa nti butya Allah bwagenda otuwa emirimu gyaffe by'ebitabo, ebitabo ebyo byonna mu maaso eyo mu tafsiri waffe tujja bisanga. Naye uhsiha lakum, emirimu gyammwe ngibaterekera mu bulungi obulungi, ng'omulimu omulungi bw'ogukoze ngukuterekera, siri mulyaza. Allah agamba agutereka, Yesu mulyazaamaanyi. N'omubi nga bw'ogukoze agutereka, Allah subhanahu wa ta'ala si mulyazaamaanyi. Thumma uwafikum iyaha, naga nti faman wajada khaira, yenna alisisinkana omulimu omulungi mu fayiro ye, falyahmidillah, ayina okutendereza Allah, ayina okuga nti alhamdulillah. Allah aga nti waman wajada ghaira dhalika, naye anaasisinkana emirimu egitali mirungi mu fayiro ye, fala yalumanna, tabaako gwanenya illa nafsa, anenye mwoyo gwe, yenenye yekka. Kati ebintu ebitonotono bituyisa mu bulamu buno obwensi nga butunyigiriza nga tetubikoze. Kyenjagala okutuukako nti Nabbi sallallahu alayhi wasallama yagamba nti kalimataani, bigambo bibiri bwe biti, n'abiwa n'ebitendo, naga nti khafifataani ala lisani, bitono tebikaluba kuyita ku lulimi lwa muntu yenna. Kalimataani, ebigambo bya mirundi eki bibiri bwe biti, khafifataani ala lisani, byanguwa nnyo okuyita ku lulimi lwa buli muntu yenna. Kakati ekyokubiri ekibifuula ebyebbeeyi, naga nti habibataani ila rrahman, omusaasizi abyagala. Nabaga nti Nabbi sallallahu alayhi wasallama buli lwaba ayogera ku Allah n'akozesaayo ekimu ku bitendo bye, kitegeeza nti kyekikola mu kiseera ekyo. Awo bw'oba oyagala rahma, kati bw'oba oyagala rahma, oyagala kisa kya Katonda, bino bikozese. Kubanga Nabbi yaliga nti habibataani ila Allah, oba n'akozesaawo erinnya lya Allah eddala, n'akozesaawo ekitendo kya Allah ekirala. Naye Nabbi buli lwakwata ekitendo kya Allah n'akiteeka mu mbeera emu, manya nti kyekisinga okukola waawo. Era bw'oba okyagala ekitendo ekyo ng'oyagala kikukoleko, yitiriza nnyo okukozesa ebintu ebyo, kubanga bisembeza ekitendo kya Allah ekyo gy'oli. Kati Allah, Nabbi sallallahu alayhi wa sallam, nti habibataani,
byagalwa nnyo ebigambo bino bibiri byagalwa nnyo ila Rahman eri omusaasizi. Mulaba ani atayagala kusaasira kwa Allah mu byonna bye tuyitamu bye tujja tukola? Taliiwo wallahi. Kakati bino ebigambo ow'ekisa bw'aba abyagala bw'obikozesa ekisa kye oteekwa kukifuna kuba kirina ate kigazi nga bwe yagamba, ate ayinayo baakiwa nga beeyawulidde. Naga nti byebiriwo ebigambo ebyo, naga nti subhanallah wa bihamdihi subhanallah al-azim. Naye nze naawe today, nze naawe today ani yakozesezza ku bigambo ebyo ebibiri subhanallah wa bihamdihi subhanallah al-azim? Ani yabikozesezza ku nze naawe? Alhamdulillah, alhamdulillah. Weesiimye. Kakati mmwe okubeera nga Allah abatusembereza wano nga mubikozesezzaako, naffe tujja kubasaba mugaye nti Mungu abantu nga bwe tuli nabo wano Allah basaasire, mutuyambe mutusabire ku dduwa, mutuyambe mutusabire ku dduwa. Owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala ayite mummwe atusaasire wallahi. Kakati ebigambo ebyo bwe bibanga only two people be basobola okugamba nti owaye leero nabyogeddeko, naye Nabbi sallallahu alayhi wa sallam agamba khafifatani ala lisan. Alinga agamba nti bannange tewayitawo ekiseera mu bulamu bwo ng'oli mwetaavu eri rahma ya Allah n'otagamba subhanallah wa bihamdihi subhanallah al-azim. Ebigambo ebyo bitendereza Allah. Ffenna nga bwe tutudde wano oba nga bwe tuli mu nsi muno, nze banaye nina bye nzija ntunuulira olwaleero, nenga nti ensonga zonna zitambulira ku kwogera ku Allah. Ensonga zonna zitambulira ku kwogera ku ki? Ku Allah subhanahu wa ta'ala, ku kumwawula, ku kumutegeera. Ensonga zonna zitambulira ku kwawula Allah jalla jalaalu. Era omuntu yenna atasobola kubeera nti ayawula Allah subhanahu wa ta'ala, omuntu yenna atasobola kubeera nti mu bulamu bwe bulimu okwogera ku Allah subhanahu wa ta'ala, nga mu bulamu bwe temuli Allah, olulimi lwo teruyita ku Allah, toyina amaaso go tegasobola kutunulako mu Qur'ani Allah subhanahu wa ta'ala, bigambo bya Allah jalla jalaalu, tosobola kuwuliriza byowuliriza nga bya Allah subhanahu wa ta'ala, ensi ebeera egenda kukukaluba. Kubanga ebigambo bya Allah n'okwogera ku Allah subhanahu wa ta'ala byonna bisembeza obulamu obulungi mu bulamu bw'omuntu. Okwogera ku Allah kugoba okweraliikirira. Okwogera ku wekitiibwa Allah jalla jalaalu kugoba okweraliikirira mu mitima gy'abantu. Okwogera ku Allah subhanahu wa ta'ala n'otula wansi n'owaayo obudde n'oyogera ku Allah jalla jalaaluhu outside the obligatories bino Allah bye yatulaalikako, n'otuula wansi n'otandika subhanallah wa bihamdihi subhanallah al-azim. Fababeera n'obulaadi n'osika akalaadiko noga subhanallah wa bihamdihi subhanallah al-azim, n'otuula wansi mu kasonda ka masjidi, mu nnyumba yo, mu mmotoka yo, mu luguudo ng'otambula, buli step gy'otwala ngoga subhanallah wa bihamdihi subhanallah al-azim. Allah seeka obulamu bwanguwa. Oyinza obutamanya butya na bwe bwanguye naye nga wallahi bwanguwa.
ebikweraliikiriza Mungu alina engeri gy'abikumalira kyekiri ekiga nti kufiita byonna ebibadde bikutawaanya Mungu abikoze eki abyeyimiridde Allah subhanahu wa ta'ala. Bannange ani ayagala garanta atali Allah? Ng'oyagala nze nkugarantinga ki? Era kiki kyennyinza okuyamba? Tekiriiwo, kubanga n'okuyamba kwange bwe mba wakuyamba era Allah alina kumala kukkiriza. Kakati ebintu ebitonotono bikalubizza obulamu bwaffe, nga senga tuzuukuka tujja kwesanga ng'obulamu bwaffe Allah abutadde bintu bitono. Allah omwerabidde nga naye akuta. Allah omwerabidde nga naye akola ki? Waliwo mu Qur'ani omu aya Allah bwaga nti al-yawma nansaakum kama nasitum liqaa yawmikum hada inna nasinakum. Aya mweziri mu Qur'ani zifaanana bwe zityo nti wanneerabira nakutonda nenkuteeka mu nsi, obulamu bwo bwonna n'obuwa Mukama wo. Mukama wo akuyamba, akukozesa ku mulimu, yakuwa omulimu, akugamba nkwagala ku mulimu saawa 10 ozuukuka 10 weeteeketeeke osobole okugenda ku mulimu. Naye Allah yakutonda n'atonda ne Mukama wo akugamba nti nkwagala wano mu budde bwe buti ne tutalabika. Si bwe kiri bajjama? Wallahi tetulabika. Naye tulimbibwa olw'okuba nti ono Mukama wo olabanga yakusasula, n'obeerawo n'ogenda nawe mbu n'osasula ennyumba oba n'osasula emmotoka oba n'ogula amaki nowe akatimba akatuli mu maaso ak'obulimba akatujja ku Allah subhanahu wa ta'ala. Ketusaba Allah nze naawe akatujjirewo tumutegeere. Ako ketusaba Allah tumuga nti ayi Allah tukusabaako okatujjirewo tufune okutegeera nti bakama baffe sibe batusasula, wabula basasula maanyi gaffe obulamu butambule bulungi. Allah n'atonda obudde n'akuwa obudde. Kino nzize nkyogerako ebiseera byange bimu nti owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala bwe yamala okututonda yatuwa obudde mu budde bwe yateekateeka mu nsi muno, yatuwamu obudde n'agamba nti gwe ojja kuwangalamu emyaka 60, gw'ojja kuwangaala 4, gw'ojja kuwangaala 3, gw'ojja kuwangaala 8, gw'ojja kuwangaala 4. Ebbanga eryo Allah lyatuwadde mu bulamu buno bwatuwadde mu budde bwe Allah bwatonze, nga bwe tuteekeddwa okuwangaala ku nsi kuno, then omwoyo gwagutwale Allah gwatwazise, then omwoyo gwa Allah agutwale. Akugamba nti Allah subhanahu wa ta'ala njagala kubuuza nze ekibuuzo ekyange kiri nti gwe obudde bwobwo obutunze, obudde bwo obukoze ki? Obutunze, obuguzizza Mukama wo. In other words, Mukama wo mu budde Allah bwe yamuwa alabanga ye ateekwa okugulayo ku budde bw'abalala atuukirize ebigendererwa bye. N'akola restaurant, n'akola edduuka, n'akola essomero, n'akola biiki, n'akola ebbaala, n'akola byakoze byonna, n'ojja n'osaba omulimu, otunda obuki?
kakati n'atandika okusalirawo mu budde bwo n'akugamba nti nkwagala ku mulimu wano essaawa 12 nkuta essaawa mmeka nkuta essaawa 2 oba kale nkwagala 12 oba 11 nkuta essaawa 11 era mu lunaku luno ffe lwe tubala ng'abantu olw'essaawa 24 oba otunzeeko essaawa mmeka mu bulamu mu budde bwo olunaku oba olutunzeeko bbanga ki era bw'obanga toli mu abo abatunze obulamu bwabwe nga omuntu ayinza okutunda obulamu bwe nga obudde bwe nga asomesa Kulaani ng'asomesa Kulaani kati awo tuddayo ne ku nniya kati gwe wa Kulaani ate tukwetegereza nnyo era tukwegendereza nnyo buli lw'obeera ng'oli mu ekyo ekirimu Allah kati ate gwe tukkubamu ttooki y'amaanyi bye byewuunyisa ennyo eri Allah subhanahu wa ta'ala bino ebirala takubamu ttooki simanyi omusajja ali atunda motoka ezo ttooki zaabwe entono ttooki zaabwe ziri eri mu mutwa fifiina byotunda bituufu oli mu kumpanya ku banno oba naye omuntu ajja wano n'atuula wano asomesa ebya Allah oyo Allah amukubamu ttooki y'amaanyi aga nti okakasa ogenze kusomesa osomesa lillah Qur'ani eyo gy'osomesa ogisomesa lillah fiqhi oyo gw'osomesa omusomesa lillah tafsiri oyo gw'osomesa omusomesa lillah kati fe obudde buno bwe tulimu buzibu nnyo mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala nti oyinza okutuukayo Mungu n'akugamba ekigambo naga nti ekigendererwa kye walina mu kusomesa tekyali kyange kyali kikyo inna lillahi wa inna ilaihi raji'un naga nti gwe wasomesanga abantu bagambe nti oyo mumanyi oyo omusajja oyo amanyi nnyo naga nti era abantu bakyogera ene wange toyinaayo mpeera yadde naaka la hawla wala quwwata illa billah abantu bakola ki bakyogera kati ene wange toyinaayo mpeera yadde naki obudde Allah bw'atuwadde mu nsi muno bwe butabaamu kumwogerako ebintu bigenda kaluba kyembadde njogerako tewaliyo mulimu mulungi gwonna Mungu gwe yatuwa tubeere nga tugukola okujjako ng'ekigendererwa mu gwo kujjukira Allah kwogera ku Allah na kumanya nti bana kino nkikola kuba mukama wange Allah akyagala abantu bangi bajja wano mu swala era ne tusaala esswala wano oba ne musaala esswala wano naye nga wallahi nga bwe tuyimiridde mu swala mu layini z'esswala ezo ng'empeera za njawulo ekyo tekyewuunyisa Sheikh ne tujja wano mu swala ya Aisha imaamu n'ayimirira nga tuli layini 7 naye nga buli omu Allah agenda kumuwa mpeera za njawulo ku munne naye nga ffenna tuli mu swala ki tuli mu swala emu mu mugongo gwa imaamu omu n'amiina tugambyemu nga bw'amala oga nti wala ddaalliin ffenna ne tugamba ki amiin naye amiina yo nebandala neyono nebandala neyono nebandala Allah subhanahu wa ta'ala nga yamanyi nti oyo empeera ze zijjudde ezoyo tezijjudde ezoyo nedda oyo azze naye sijja kumuwa oyo oyo asadde naye talina byasadde talina na wuzu azze ne banne tafunye wuzu naye azze ne banne balowooze nti naye azze kusaala kati okujjukira Allah
okujjukira Allah kyekituzza n'otuuka okukola buli kyokola kyonna ng'oteekeddwa okukikola mu bulungi. Ye bisimillah. Nti omuntu buli lwatandika ekintu kye kyonna n'aga nti nkikola mu linnya lya Allah, teweekolako obunnanfuusi. Musiraamu, teweekolako obuki? Don't be a hypocrite to yourself. Teweekolako obunnanfuusi. When you say Bismillahir Rahmanir Rahim, I'm doing this in the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Just know that if you are doing it, you must perfect it for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. If you don't reciprocate the meaning of Bismillah in that action, you are a hypocrite to yourself. You have presented yourself ng'omusiraamu omulungi, as a good Muslim, but the inside of you is a hypocrite to yourself. Tuteeke bwe tuba twogera ku Allah, we should collect all our brains. We should have a reflection that is godly and divine. Omuntu omutima gwo ogusumulule bw'oba ogenda kwogera ku Allah, ogenda kwogerera Allah. Bw'oba wagolodde, bw'oba wasobodde okugolola ekkanzu, bw'oba wasobodde okugolola ekkanzu Sheikh, bw'oba wasobodde okugolola essaati eyo, bw'oba wasobodde okugamba nti kannyambale n'enkofiira eyo n'ogyambala, bw'oba wasobodde okugamba nti ngenze kufuna wuzu, bw'oba wasobodde okugamba nti ntambula ngenda ku muzikiti, then purify your soul as you speak to Allah subhanahu wa ta'ala. Omutima guteekeddwa okuba nga mweru. Obulamu bwaffe tebugenda kulongooka okuggyako nga bulimu okwogera ku Allah buli kiseera, at any given time. Oteekwa okuba nga oyogera ku Allah. You must be remembering Allah through action, through words, through thoughts. Oteekwa okwogera ku Allah subhanahu wa ta'ala bw'oba oyagala obulamu bubeere bulungi. Era ffenna, nze nammwe abatudde wano olwaleero, hammu gye tulina, ebizibu bye tulina bijja kuba nti buli kye twagala okukola oluusi tukijjamu Allah ne tukizza mu bantu. Omuntu ayinza kufuluma mu nnyumba ye nga bwe twogedde naga nti Bismillah, sisobola, I'm going out of my house, but I am going out of this house in the name of Allah. Omuntu wafaananako bw'atyo. Can such a person betray someone? If you start your day with Bismillah, which is genuine from your heart, and you are going to your shop, do we expect you to sell things that are not? Do we expect you to sell an expired product because you want money? Do we expect you to lie to a customer? If you really think you have said Bismillah, that is very authentic. Because now we have learned to say these things, and we say them traditionally. We say Bismillah traditionally.
Must we say Bismillah traditionally? Must you move out of your house? My father said, when you move out of your house, you must say, Bismillah tawakkaltu ala Allah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Very good, you have said it. Are you representing the truth in it, or it is just a word said? Very different. Very different when it is just a word and when it is a word that is coming out of your heart with total submission, to the will of the one you are implicating. You're doing things in his name. Hey, do you ever write? Do you, in whatever we do you ever write on behalf of somebody? Because we are speaking on behalf of Allah. We are speaking on behalf of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Are we in a position to speak for Allah? Are we in position to speak for the Prophet sallallahu alaihi wasallam? Are we, me, and likes of my likes, other sheikhs, are we in position to speak for Allah? And if we are speaking for Allah subhanahu wa ta'ala, are we reflecting the might of Allah whom we are speaking on behalf? Are we reflecting the dignity of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, whom we stand to disseminate his information? La hawla wa la quwwata illa billah. So if you're moving steps to come to this mosque, what is in your heart? Are you coming to say, I'm done with the 5 prayers, alhamdulillah, I've finished. Today I've performed all my 5 prayers? Is it your goal? The goal is not performing the 5 daily prayers. The goal is each salah you pray must elevate you and draw you closer to Allah subhanahu wa ta'ala. And you feel the sweetness of Iman. That each step that you take to come to Allah, you are coming to Allah. Those are the people who will ask Allah subhanahu wa ta'ala, and Allah subhanahu wa ta'ala will say, as they have said, as they have asked, I have granted. Naye ffe tugenda ne tujja ne tusaala, phew, after swala, phew. Where is Allah here? Allah must be here first. And you know Allah does not look at what our mouth has said. Allah does not evaluate what the mouth has said, but the heart with which the mouth has pronounced. The heart with which the mouth has pronounced makes the difference between our words. Will make the difference between you and the other person. You will all recite Surah Al-Fatiha.
someone will recite it with a lot of comprehension. Ayagala kutegeera what is Allah is saying. Another person will not say that. Will just say, Alhamdulillah Rabbil Alameen, Ar-Rahman Ar-Rahim. And you think we are going to sit in the same positions? هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون? Do you really think that we shall have the same position? We shall sit in the same levels with those that said with their hearts and pronounced with their mouths and tongues, and those that only pronounced what they had to pronounce? Don't be a hypocrite to yourself. The Prophet sallallahu alaihi wasallam has been tested, the era of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, from the time Allah subhanahu wa ta'ala sent him, revealed the identity of prophecy to this world. So many people became Muslims and they were not Muslims. They pronounced by their mouth kalimatu shahada, and their hearts never pronounced the shahada, and they were hypocrites. La hawla wa la quwwata illa billah. So those that are seated here, when we talk of Bismillah, when we talk of this Bismillah, it must be a reflection. It must be an inside reflection. You say it and it flows from your heart. It flows from your soul. It flows from your mind with the might of Allah. Bismillah. So for those of us who have been here in the recent durus, the first, second, third, when we say Bismillah, it is not a saying. It must not be a saying, just When you say Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, you don't say it because you must say. You say it because Allah subhanahu wa ta'ala has guided you. This is total guidance that must be followed. And you know the guide. Who is the guide? With what is he guiding? To what is he guiding? For what? To what is he guiding us? And then they tell you, please, me and you have not understood the value of Bismillah. This is why Bismillah has not worked for us in so many things. We've not accorded Bismillah its own value. The value that it must be accorded. It envisages, it embeds the name that is only for him, Allah. A name that is only for the Creator. And we said, and we will continue to say, that nobody pronounces himself as Allah. Nobody pronounces his begotten son as Allah. We name. You have been named. You have been named. You have been named. I have been named. But if you want Allah, you must be servant of Allah. Abdullah.
And the Prophet has said, the best of the names are those names that have a connection with Allah and Rahman. That khairul asma ma'ubbida. The best of the names are those names that begin with Abdu and then the addition is Allah or Rahman or Rahim, or the addition is one of the names of Allah. Obulamu bwaffe bugenda kaluba nnyo bwe buvaamu okwogera ku Allah, kubanga ekigendererwa ekigenda okutambuza obulamu bwaffe bubeere bulungi kwogera kwani. Allah yagamba Nabbi Musa namugamba nti wa aqimi ssalata li dhikri, and that is what it is. Salah is for dhikrullah. Salah, the whole of it is for dhikrullah. And this is why in our tafsir dars, this one, we have begun with the explanation of A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim, Bismillahir Rahmanir Rahim. Then we want in Surah Al-Fatiha. But before, you must know, you must understand that the essence of this surah is remembering, talking, educating the world, educating your soul, the reflection of the Almighty Allah and the Creator, the sole Creator. And that is what He wanted us. That is how He has guided. This is why I said, who is the guide? Who is the guide? Because if you don't know Allah per se, how can you guide yourself to Allah? Can you drive the car if you don't know how to start? Can you drive the car when you don't even know where the key is inserted to be started? And you say, now, I know how to drive a car. Kati Allah n'omutegeera otya nga tewali akunnyonnyodde Allah ono bw'ategeerekeka? Ate ani ateekeddwa okutunnyonnyola Allah bw'ategeerekeka? Ye Allah yennyini. Why? Because for us we don't know Allah. So Allah must tell us who He is. Not so? We don't know Allah. Allah must tell us who He is. So we know Him. So we understand Him. So we understand what He wants. So we understand how we must live. So we understand our background. So we understand and understand and understand all that we didn't know. When you read the Quran, when you read the Quran and you want to understand the Quran very well, you will know that mankind didn't know anything. You read Surah Al-Rahman, because we have been talking about when Allah, or when the Prophet sallallahu alaihi wasallam states an attribute of Allah subhanahu wa ta'ala on something, then it means if you need that attribute to be in your life, you invoke the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala. You want to invoke Allah's mercy, then you must understand where has the word Rahman been used in the invocation. Not so. Now, read us Surah Al-Rahman, because that is Surah Al-Rahman. That is a surah that explains the attributes of Allah being so merciful. The attribute of Allah subhanahu wa ta'ala being so merciful.
the attribute that Allah subhanahu wa ta'ala, whatever He does, He's the most merciful. Most merciful. And then they tell you, amongst the chapters of the Quran, there is a chapter named the most merciful. And you don't take time to read the most merciful. And you don't take time to read what the most merciful is about. What is He saying in the chapter of Him being the most merciful? Yeah, Allah subhanahu wa ta'ala nagan. Let us begin. Ar-Rahman. It is Surah Ar-Rahman. And it begins with it. Ar-Rahman. Allama. Khalaqa. Allamahul. That is mercy. Your creation, it is mercy. The knowledge that you must have. Allamahu al-Quran. What does that mean? Ar-Rahman. Allama al-Quran. You mean it is this Quran of ours? How many? You say Ar-Rahman. Allama al-Quran. Is this Quran that you are reading? Literally, the word Quran is too vast. The word Quran is too vast. It does not stop on the book Quran. This book Quran, in popular, When Allah says Allama al-Quran, when Allah says Allama al-Quran, it does not stop on the knowledge of this book, that Allah taught the Quran. If you say Allah taught the Quran and you mean only this, then you have narrowed the understanding of the verse. I know of so many people that have come outside country, who come to Uganda for university, for studies. What have they come to do? What have they come to do? To study, So for us who went to Saudi Arabia, what did we go to do? Those that have gone to South Africa, those that have gone to America, those that have gone to the UK, those that have gone to Canada, and they have brought back certificates, degrees, master degrees, whatever. What are they doing? So in Arabic, when they say Quran, when they say what? When they say Quran, it means something that is being read. Something that is taught. Allama, he taught. Allama al-Quran. He taught you how to read. Allama. Allama, he taught how to read. So, from amongst those that he taught you how to read, it is his book. You know, sometimes this is not called the Quran. Sometimes it is called a book. And I wonder, when people say, when we read in Surah Al-Baqarah, and we say, Dhalikal Kitab. What do we say? That what? That what? That book. Now that is a tafsir of a layman. What did Sulaiman say?
when he was sending the hudhud to Balqis in Yemen, what did he say? اذهب بي اذهب بكتابي هذا. Did he write a full book? Did he write a full book? What did he write? What did he write? A letter. Why did he call it a book? But the Quran says, اذهب بكتابي هذا. The Quran says, اذهب بكتابي هذا. لا. Kitab does not necessarily mean a book. Kitab means something written. Huh? Kitab means something written. It is called kitab. Anything written is kitab. That is literal. This is why you see the Prophet sallallahu alaihi wasallam, when he narrates what Allah subhanahu wa ta'ala created first, and the hadith that speaks of what was created first, the first creation, they say, أول ما خلق الله القلم. أول ما خلق الله القلم. That amongst, I don't want to say it was the first thing that Allah created, but vast knowledge has given me that you say and tell people that amongst the first things Allah created, the pen. The pen, or something that is used to write. Something that is used, because when you say a pen, there is a pencil. When you say a pen, there will be a pencil. Initially, before the pen, before the beaks, before what, people were using feathers. Not so. They had ink, za'afaran, they had what, and they could use the feathers, they could use the sticks, and they write. Yes. So if you want to tell us that al-qalam means pen, you are narrowing the meaning of the Quran. The Quran means something much vast. But it is only brought to your understanding through an example that befits your brain. And when they say kitabun, because now the world has translated kitab to mean book. I have a question. If it is an empty book, do we call it kitab? When we have not written anything, what does it call? What is it called? If it is in Arabic, what is it called? Daftar. Daftar. But not kitab. So, why have we gone over? Why have we even reached there? Because we want to understand that if we must speak for Allah and we say Bismillah, it must not be something that comes only from our tongue, but it is something that must reflect. This is why I said they give the difference between kitab, what is something that you must reflect, understand, and so when someone says, Sulaiman says, "Idhab bi kitabi hada," did he write a full book to Balqis? They said no, it was only a letter. But when you say kitab, Allah in the Holy Quran says amongst other books, Ahla Kitab. But when you read the Quran, you will find that Allah is talking about وَأَلْقَى الْأَلْوَاحِ الْأَرْوَاحِ الْأَلْوَاحِ الْأَلْوَاحِ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى. الألواح كتاب ولا مو كتاب؟
kitab, but pages, pages. Abasiraamu abakuŋŋaanye wano today, ebyo byonna tubyogera nga ekigendererwa kyaffe kigamba nti obulamu bwaffe bulimu ebintu ebigayaliriddwa ne bituleetera obuzibu mu bulamu bwaffe, naye nga bitono nga twalibadde tubifunamu. Tuga nti subhanallah wa bihamdihi, subhanallah al-azim, kalimatani khafifatani ala al-lisan habibatani ila ar-rahman. So if you want mercy, if you want Allah's mercy, habibatani ila ar-rahman, bino owekisa byagala. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah al-azim. So banana oyo ye basimala, oyo ye basimala tusobola omwogerako ne tumala ebbanga ki, ne tumala ebbanga ddene, naye mu zino eddakiika ezisembayo insha Allah munzikirize nfundikire basimala mu bufunze obwo obutono bwe tugifunyeemu. Munzikirize nfunze omusomo gwaffe nga ŋŋamba nti basimala kigambo kikulu nnyo mu bulamu bw'omuntu omusiraamu. Bismillah kintu kikulu nnyo, very significant, very important in the life of a Muslim. The utterance of Basmala, it must not be on our tongue, it must come from our hearts, from our soul. You reflect on when you say Bismillah. When you are going in for ablution, Bismillah, it comes. The steps that you take coming to Salah is Bismillah. Because today, Salah je tusala olwaleero, ye Salah bakadde baffe gye baatuyigiriza. Our parents taught us that when you are praying, say Bismillah, say Alhamdulillah, read another surah, go to ruku'. After ruku' come, you go to prostration. After prostration, you come, go to shahada, and then say salam. You will say them. But is Salah reflecting? Yes, you have prayed, but have you prayed? Yes, you have come and prayed, but have you prayed yet? Have you really spoken to Allah? Ask yourself a question. That for the 5 times I've gone to the mosque today, have I really spoken to Allah? Or I have gone to prayer? Now that one is going to give you a very, very good answer. Yourself, ask yourself and say, when I was here in Duhur, what did I tell Allah? When Asri came, I came back to the same mosque, to the same place. Allah namugambye ki? Kakati gwe weebuuze. Ebbanga lyonna gwe lyosadde oyogedde ne Allah. يا حاج أنت من السودان؟ من السودان. أنا أقول للناس الإنجليزي تفهمها؟ لوغندا تفهمها؟ لا عربي بس. مصيبة هذا. وأردنا أن تستفيد من طيب نحن نتكلم مع الناس نقول لهم يا جماعة الصلاة صلة بيننا وبين الله.
و5 مرات في اليوم الإنسان يتواصل مع الله. 5 مرات في اليوم، ضروري 5 مرات. إذا أنت ممن أنعم الله عليك زدت في النوافل. لكن السؤال في هذه ال5 هل بالفعل أنت تشعر أنك تكلم ربك؟ بالفعل أنت تخط خطوات من إلى المسجد، والإمام يبدأ في الصلاة وأنت في الصلاة تقرأ بفاتحة الكتاب وتقرأ بسورة وترقع وتسجد وتدعي ثم تسلم، وأنت تخرج من بيت الله. هل في شعورك أنك كلمت ربك؟ وهل في شعورك أن ربك سمعك قبل ما تقول سمع الله لمن حمده؟ طيب هو سامع، لكن أنت بشعورك أنت هل أنت تشعر أنك مكلم ربك في صلاتك؟ وإلا الصلاة صارت عادة، صبح ظهر عصر مغرب عشاء، والعالم تقول الحمد لله صلينا وخلصنا. كم منا إذا وقف يناجي ربه يستشعر أنه يكلم الله، وأن الله سامع ويستجيب له. إنا لله وإنا إليه راجعون. نحن مقصرون في جنب الرحمن أشد ما تقصير، لكن نسأل الله العافية ونسأل الله العفو والسلام. abalungi ba Allah, ekikulu ekigendererwa kwekuba nti bw'obanga oyogera ekigambo kyonna nga kidda eri Allah, Allah subhanahu wa ta'ala akubeere munda. Allah subhanahu wa ta'ala akubeere munda. Olulimi lwo lwogere ekiri ku ki? Ekiri ku mutima. You don't just speak, but you speak from your heart. And this is when you will find that your soul has connected with your body, and whatever utterance that you speak, it goes direct to Allah subhanahu wa ta'ala, and you will be among the people whom the Prophet says imanan wa ihtisaba. Because al-ihtisab هو أن الإنسان يستشعر أنه كلم الله وأنه يرتجي من الله وأنه رجاؤه من الله سبحانه وتعالى وليس غيره. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا الاجتنابه. اللهم يا من لا يشغله سمع عن سمع، اللهم يا من لا يشغله سمع عن سمع، اللهم يا من لا يشغله سمع عن سمع، اللهم يا من لا يشغلك سمع عن سمع، اللهم يا من لا يشغلك سمع عن سمع، اللهم يا من لا يشغلك سمع عن سمع، ولا يغلط بكثرة المسائل، ولا يغلط بكثرة المسائل. اللهم لا يغلطك كثرة المسائل ولا تبرم بإلحاح الملحين إليك.
اللهم أذقنا برد عفوك، اللهم أذقنا برد رحمتك، اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا من الخير فيما أعطيت، واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. يا مجيب الدعوات استجب لنا بكرمك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ما عبدناك حق عبادتك، اللهم ما عبدناك حق عبادتك، ولا قدرناك حق قدرك، ولا قدرناك حق قدرك، ولكنك أنت أحق من عبد، أكرم من سئل، أجود من أعطى، أرعف من ملك. لا تجعل لدوائنا رده، ولا لمعيشتنا كده، وارزقنا اللهم رغده. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.